gye twafunyeeko sijagamba nti yenkomeredde wabula gye twafunyeeko ey'ekisaawe bagamba nti omukulu alabika addemoko ne athima ekyo kituufu kibadde kimusumbuwa kati ng'akimanyiiko pressure eno kuba mulimu complications zino ez'Abafirika ze bategeera nga kizze mu kabonero kali akasembayo ekibadde ekyo kibadde kimanyikiddwa era ng'afuna obujjanjabi naye kati kyasitudde olwa pressure eya kawunta musajja wattu teyasobodde kumalako bamuyita Peter Kabugo mu kusooka twasose ne tulowooza Mustafa kumanya gadde gatambula nadi babaddeko babiri Mustafa nga ali ku ludda luno yenga ate jukira ku biwandiiko Mustafa yabadde alina okuba second assistant yabere first assistant ne bakyuka yina abera second oli nabera first okay so confusion yajiddemu awo mu mannya anengo omugenzi ye Peter Kabugo yasudde okubanga atemu naye afuna obuzibu teyafiiridde ku kisaawe wabula yazirikidde ku kisaawe mu kumugjawo ku kisaawe bamutwala afuna obuyambi mu ddwaliro mukubaawo oyasudde okubanga ate munayasiza ogw'enkomerero asemawudde malungi eri eggwanga eri bannafata ba Uganda n'okutwalizaamu naddala UPL mu mpaka eza Uganda Premier League naye Villa tebadde bulungi bwana Opolia mipiira esatu ebadde noonya wini nga tegiraba era mulebyekwasa badde ku pressure y'amaanyi ne Kaddaaki yasudde okubanga ate alwana nadde engulu atwadde n'emipiira ebiri mu match days abaddemu goals ennyingi omwabadde ne game ya Kanso ngekuba Maroons goals ade 5 eyo yabaddemu ekyafaayo abasambi batano bonna nga basiraamu abasambi batano gole ya Shafiki yasoose ku team yes luli yakuba mulabba kugamba le Heroes ne mulabanga natero okuteeba so ye gole yasoose mwabagizi ba Shafiki nana kuikiriza okuva ate mu jinja then nekirala yakyasinza okukola ate amawulire ye mama wa Abubeka naye ate kavidi yako nakagadde nnyo naye ate omwana yakakabiddemu anti mama yakabye mwennyini mwana mu background mulimu baby mutowe baby adakaba waliwo gwe twali tukalaba naye kiraga nti mama yesonyiye baby alaba ali ku TV waliwo gwe twali tukalaba naye naga nti tusabe nnyo aleme kuba nti yabadde muzzukulu ayadakabya mama yabadde akaaba mama w'omusambi oba oli awo n'omwana w'omusambi naye ate kuba yabadde mutowe kuba mama omulaba emyaka mito n'Abubeka mwennyini muto akyali muvubuka muto naba nakweza myaka twamwogerako wano be bamu ku balenzi abato akanse tugimanyi akubitone bino ebito obayogeranikwikiriza yennyini gemu eyo bawadde nnyo abaana abato waliwo n'omwana we omulala gwe bawadde debut yalinga ku under 17 erinnya linziruseeko neera yafunye debut ate yakubye eddakiika zawadde 9 yes okay kale UPL bwetu be yatambudde kati nno tugenza okujja ku mpewo nga third place playoff ey'amasaza ebadde esambibwa yatandise saza de 5 era nga eri mu kukomenkereza mu kaseera kano nga beetegekera final zagenza okuwera essaawa 8 ez'emisana olunaku olw'eggulo nga ordinary tickets ziri sold out era atuwaka n'ayita nga bategeeza kati ky'osobola okufuna VIP yokka gy'osobola okufuna kati waliwo n'ekizibu ekirala nti enambole tosobola kulinnya muti twali tuga nti abasigadde mujja kulinnya emiti nawo wonna tewali miti enembeerezerwa nnyonta mu tournament eno ey'amasaza nti kino ekisaawe kibadde ne finals ez'enjawulo 2015 2016 2017 2018 ne 2019 ze finals 5 kyekitegeeza nti abantu badde n'ennyonta eyo nga y'amaanyi finals ebbiri zisembe tezibadde wankulu koko then twaliko n'endala ku St Mary's Stadium ekitende eya covid si eya covid St Mary's Stadium ekitende kati tournament ekomyewo Namboole olwaleero final essaawa zigenda kubeera 9 kyaggwe nga banoonya ekikopo kyabwe kisookera ddala mu byafaayo yo timu enaffe aba Buddu banoonya ekikopo ate ekyokusatu Buddu nga wogimanyi be Bangereza baffe mu Uganda ku nsonga y'amasaza bakubwa ku zifaino kukamala bakakubwa final mmeka balina ebikopo bibiri banoonya kyakusatu ndooza bakakubwa finals ndooza 3 wembasade kuba obalamu ne mu myaka egisembye ye naba baddemu ne finals ndooza 3 nga 3 ne bawanguddeko emu okay wembasera bide bawangula ya 2-2 kwa 2-2 batuuka ku finals ndooza ne 2-2 Gomba sibe yakuba mu covid Gomba Gomba zikiranga yakuba
Buddu. Then eri endala gye bataalimu yali ya bulemezi yeyo mwaka oguwedde naye wali babadde bawoneza omuddiringanwa ezaba gundi ba Bruno Bunyaga batutekeemu zisigadde babakuba tugenda mu mbeera nga Kyaggwe ye fine esoose banoonya ekikopo kyabwe ekisooka baagala kola byafaayo mu tournament eno yo Buddu of course oyinza okulowooza nti beba favorite olwa experience nti eyo final bagimanyi naye ate kaliko oyogeddeko nti bakubwa nnyo ku final era nako osobola okukakonsidaringa njagadde nnyo enteekateeka zigenza okuwera ssaawa 3 nga neetegereza ng'abagenda okujja ku 6 oba 7 balina kusabirirwa nnyo enteekateeka yaffe kyenjimanyiiko tickets zisobola okuggwawo ekisaawe ne kijjula naye ng'eriwo abalina tickets ebweru by the way ogategedde tukyalina ekizibu ku kisaawe simanyi lwaki kiri bwe kiti naye ensonga ng'ekyali awo ekisaawe kyo bukyanga kiddaabirizibwa tukyalina ekizibu tebanatuwa namba ntuufu ey'ekisaawe capacity ntuufu naye gajjukira kyakendeeramu bakikendeeza mu kuteekamu obutebe capacity erina okukendeera kuba jjukira luli waliwo wataalinga butebe naye kati wonna mulimu obutebe ate ng'obulaba nti butwalako ku space neneko kitegeeza nti waliwo enamba ezo ezasalwako tulekera okulowooleza capacity enkadde ate enkadde eyo yali estimation naye kyenalabye capacity entufu yey'obutebe amazima yey'obutebe ekyo nga kikyali awo nina kyenalabye nti game ng'eya South Sudan abayingira baali ba capacity enkadde baali bangi kubanga n'enkuubo zennyini eziyitibwamu omuntu okugenda okutuula waatuula mwalimu abayimiridde kati ng'ovudde ku ekyo obutebe tebwatuulwako abantu baali bayimiridde tebaatuula batono nnyo abaatuula abasinga baali bayimiridde ng'ovudde ku ekyo tetwamanya muwendo gw'abantu bayingira okitegeera abayingira abali mu kisaawe abayingira tetwakumanya ebyo bintu bibiri byanjawulo okuyingira n'abali mu kisaawe ate akati muna abakugambako nti waliwo ababeera ebweru bano abatera okubuuza ye muliwo abatuufu nga we wali omu muliwo ewatuufu nga banoonya jasi wali numbers waliwo eyamba ati mutegesi wa bivulu yaŋŋamba nti omanyi twafunako okayi mabega warning okuva mu kaafu ku nsonga yabo wagize ng'egye bayingiramu nti tickets zituuka ne zikyankalana mutegesi w'ekivulu omu n'aŋŋamba nti tickets ezikyankalana abatesitesi be bakyankalanya batya ye bwe yakiŋŋamba bw'atyo nga ki URA kakati abantu babanga bayingiddeko emitwalo 3 nyenge ekisaawe kibaddemu 5 naye ng'ebiri giyingiridde mu kukyankala Buddu ne Kyaggwe fine egendawo saagala tumale buddaawo naye kuno kulabula oba kutegeeza anaalaba game ya South Africa nga mu birowoozo mweri ogiteese asimbule kati opoli Buddu Kyaggwe bona alabagebe South Africa asimbula kati oba ogeze mu fayiro y'amasaza tovaayo kati kyolabye ku masaza kalango cause tugenda mu mbeera omanyi cranes erina kyebadde ezimbye performance etuyambyeko okuzuukusa emitima gy'abantu abaali beekyawa omukusooka twasooka funa banyonta like nga bamisinga Namboole nga bamisinga vibe ya Namboole eyo percentage nekakasibwa nti nina okuddangayo kati ne mubaamu eno eya performance anze cranes nagivaako timu yammwe nagibalekera ku TV timu ekola bulungi abantu bajja kati eyo yegeno singa actually era ikeyingide 60% waliwo ne eya performance waliwo nene ya muliwe watuufu etera lingoza tayingira ebera waliwo ekisaawe ekyo game webanga ya saawa 10 nga tubadenga ne game za saawa emu kirowoozeeko oli muntu mukulu game webanga ya saawa 10 naye nga tubadenga ne game ya saawa emu nga mujja 2
akati wano ezuwera omunala nga tonnava wakatojja kale fine egendawo andowooza nti Buddu ogyetegereza eba erinamu ku experience abasambi nga Pius Sebulime ku timu ya Wakisaawo katono nnyo tournament nebadde ezimbibwa nga nnyo basambi oba batendesi okusinga ekizibu oluusi ekibaawo nti tournament erinamu ku batendesi abagimanyi nti waba ayina waali kimu ku byo naye nti kakati olaba abatendesi abo ebiseera ebisinga balina abasambi baabwe batambula nabo kitera okubeerawo kyosanga omutendesi nga yakatendeka amasaza 3 naye nga abasambi be alina abasambi baabo nga 2-3 batambula nabo yes naye bw'otunuulira Buddu ekya experience kuba nti ekikopo bamanyi embeera eyo weesambibwa yes and then abamu ku basambi babaddemu ne bastar players bolowooza nti babadde banjawulo nayagadde nnyo vibe ya Kyaggwe okuva olunaku olweggulo Kanyike yabadde ajja eno n'ayita mukono nanga blaza Kyaggwe mukama agiwa ekikopo vibe y'amaanyi nnyo gwe mulundi ogusooka okubeera mu final naye bakyaniriza mulimu omuntu ayatuuka mu final nga si byaliko naye bano bakyaniriza nnyo era nekimala kiba bayinza okujjawo ejjogo lya Buddu mu vibe yaabwe njagadde nnyo mukama yali kibawadde obaolyawo wabeerewoko ne balance ate bombi bambi nga baliranaganye Kyaggwe ne Bugerere ne Buvuma ekikopo kikyagaana Bugerere abadde agezaageza ku Kyaggwe ono yabadde omunafu ennyo ate Bugerere yatuwako final I think mu 26 naye ono abadde nga ne mu bibinja tavaamu balaka abadde baloga nnyo ndaba nga Buddu esobola okuejinga olw'ensonga experience ne pedigree naye nga n'alyagadde ku lwange oli munakyaggwe kyogere ndi munakyaggwe mu mwoyo kyona nali mbaddeyo okwo nange nandiyagaliza Kyaggwe esookuba nga ate ekirya naye bana Buddu balina bingi ebikola omupiira butere njogedde bulungi kyogedde kyekituufu balina bingi ebikola ki kozi gundi gye yadduka kululi Sulaimani Mutyaba sidda mu mupiira nga bamugaana ebyennyanja n'abakyala kale akadde katwala katusooke tujjewo business eno then tudde n'ensonga ya Manchester United olowooza tetukole Man U yokka kozi baleese omutendesi tetukole Man U yekka waliwo ekigambo mu lulimi olupotigo oba tusabe management tuweeyo akasaawo oba batuweeyo nga tugenda mu kuwumulako atulaba osobola okugendako kaa ku Google search oba mu Google Translator waliwo ekigambo kiri mu lulimi olupotigo kitya bakiyita primadonna kitegeeza mutendesi ajja kutendeka ba primadonna tujja kudda nakyo oyina ezzalawo kale katujja business eno katono then tukomewo n'ekintu kyaffe nekyokubiri atugenda kuba torch mu nsonga ya Manchester United tenaga yagobwa nga tetuli wanu so embozi tujja gizza then tuzimbire okwo Rudy Van Nistelrooy akaseera kagenda obeerawo tugateko Ruben Amorim okuva ku team eya Sporting Lisbon abasambi nga bamuwadde performance ennungi eggulo yakubye 5 mwegi emipiira 3 gyasigaza ku team ya Sporting Lisbon katukomewo Baba Sports Hour.